Akayimba kasiba kugira ku number 6. Mukati. Kano ka Vivian yennyini. Yes. Wakeyimbira. Why this particular song? Kaagala nnyo. N'oba okawulira owulira nga bye nali nnyimba nali mbitegeeza. Are you in love? Wetwogera kati. Right, like kati. Ate lwaki? Tujagenda wa Kookie tubirabe. Tujagenda ku Kookie YouTube channel tubirabe. Mwagala kubirabira ki? Are you in love? Are you seeing someone? Are you in a relationship? I'm not single. Kyokka kye nnyinza okugamba. You're not single? Yes. Mukati kwogera ku ye. Kunamba mukaaga, kuyimba mukaaga obusinze okwocha. Remote jensi jeko. Mukwano nanga gwe radio jibeko. Tujikolera meeting no feeling nga wankuba no done mukati. Okay. Yese Oman Rafiki. Yole nyini waffe. Yakawandika ate nga yali manager ebiseere manya yali manager, yali damager, yali writer, yali everything kuchaba safama. Newankubadde kakati ebintu byakyuseemu tulinawo baby omulala byali mu Yese Oman Rafiki tuleka twamugjeeko engalo dda. Abakazi bakyuka. Abakazi mukyuka. Tubeera wano mukwano weeks 2 ng'ate wafunye dda omulala ate omuwaana n'ebyange. Nange naye nga weebale nkuggyeko engalo. Nzinzizeeko. Kubanga gwennemye. Kukirira kwambuka nomala nekona noleta leka ngume kukuma waka lab doctor chasaba leka ngume kufumba mata lab doctor gayo ya mukwano kuba defense mukwano kuba defense yera kuba balowoza nti oli hatmaker Rakubaba was until in Machuina. Baby, on Quatango Yango. On Yesango Yango. Ebinto Vicolango Yango. On Kutango Yango. Sango Yango. Kasanikila Kuchupa. Baby, you take a mutai mungo sika dive ungo gua. Bofunamu injare odongo karayaja. Onkwatango nyango, onyesango nyango, ebinto bikolango nyango, onkutengo nyango, rakuba balowoza nti oli hatmaker. Akayimba bakayita onyango, akuchaba safama, muwandisi tetwagala muddaddamu y'omwera Tekirina buzibu ne bw'omuddamu naye Maaka gwe olinga agamba oba oli mulabe wange. Tewali buzibu. Nze sibangako mukazi we. Yes. Sibangako mukazi we ate omuyaaye gogamba tanteekangamu ku ticket. My sister paid for everything. Gwe nkaweereza kale sigenda mwogera. Kati olaba Vivian omuyaaye bw'otandise. Kati omusajja aliri ayagala omwogere tomwogera. Ate yandikwadde millions 15 za videos atogenda funa nnya. Lwaki mbanyagala omwogere? Business kikuba abantu mu maaso bamubba atooka ate yeyo business. Business yange bw'olwawo. Kale. Bamwita Vivian Tendo ku CBS FM Bands. She is in a relationship. Tanoonya. She's not searching. Wabula alina gwalaba. Tamwogera mukumanga wakyama. Kasooka akubuuzeeko twetololemu katono tukomewo. She's none other than Vivian Tendo. Yasalawo kweyitaga teyayongerako ddala. Tekuli diva simanya biki n'ebira sima queen byapagika tekuli. Soko muze ku bantu. Abawuliriza ba CBS FM muli mutya mugamba mutya abafans ba Vivian Tendo. Kansubire musiibye bulungi. Yes. Kale yoyo bwatyo tagenda kusuka waawo. Naye ndowooza emyaka kakati emyaka mukazi tebamubalira mukazi wamubuuza emyaka bagenda kulipira bwere naye watuuka kyemmanyi. Mukama kuwa nsenerako ku bulungi bw'onsenerako
ngenda wa mama mutwalire byange ngenda wa mama mulage byange ngenda wa mama mutwalire byange ngenda wa mama mulage byange. Okay, CBS FM Mandiso, Bakaita Mama, Vivian Tendo, Kuchabasa Fama to all the mothers out there. This is a big dedication to you. Akabanyumire, Bobo ina mama, also lokagenda ku YouTube channel. Kali. Kanonye okawereze mama omugambe genda mama batambula ogendeyo ko mugaye nawulira akayimba nenga akanzije nkulabeko olunaku olwaleero ke kayimba ko ka Vivian Tendo agwe tulina olunaku olwaleero mu Celebrity Thursday. Vivian Tendo obulamu bwo bugamba butya? Bulamu si bubi. Yes. Gwe omu ku bantu abafunye mu COVID. Ate ntya? Ate gwe tuwamulinnya mu nnyonyi. Kale katukitwalira awo bwebanga yeyo ensonga then kitegeeza mufunyemu. Okay, akuyisiza atya myaka ebiri wali wakajjayo omuntu obwoti ku ssimu. Yes. COVID n'atusalako. I believe nti yakuleetera ebizibu bingi nnyo alina plans ze yatuulako. Yakyusa plans nnyingi nnyo naye tuba tetulina kyakukola, we just have to improvise. Yes. Tulina okuyiiya okutetenkanya ne tusigala nga weetuli as long as Katonda atuwadde obulamu. Omuyiseemu otya opanze otya? Because obadde weetaaga akasente. You need to look good as a girl. Yes. Olina obuvunaanyizibwa obubwo ng'omuntu olina abantu be wali olabirira olina osigala ng'etambula n'ebirala. Kituufu kale naye siyinza kugamba nti muyiseemu bwenti ne bwenti. Ekyamazima naawe weesanga bwesanze nga olunaku luweddeko, wiiki eweddeko, omwezi guweddeko. So Katonda kaŋŋambe y'agabirira kuba sisuzeeko njala, you know. Yeah. Basuzeeko njala abadde Katonda. Yes. Kale endongo ye eri etya? Endongo eri awo bwetyo bwetyo naye so far si wabi cause tulinawo oluyimba olupya bw'olwawo lwawandiikibwa Miss Henry, producer Nesim. Yeah, so luliwo right now era lwe tuli mu kutambuza. Yes. Abantu tugenda dubongera maaso awo nenkole nga badde baluwulira ennaku zino bwe twalupremiering naye tugenda dubongera maaso awo tulabe ekintu bwe kiggwa. Nga ggwe omwana ow'obuwala okuva lwe oyingira ddi tutandika ddi okubala 2019. Yes. 2020 obuzibu ne buli kati 2019 oba wakajja omwaka gumu ogwomazeewo awo na gino gy'otambudde ejja COVID nenkola ebibadde mu COVID. Industry ogirabye otya? Ekutambulidde era ekukutte etya? Industry nze ng'omuntu tenkutte bubi kubanga sirina kale issues with anyone mu industry, that's one. Sirina muntu yali azzeeko awo okuggyako nga simanyi bumanya naye sirina like kale sirina nnyo bantu bandaze bad energy oba okitegeera. Yes. So siyinza gamba nti bakwaniriza n'emikono nga giri positive. Yes. Wakati awo mu kutambula waliwo abafukiridde olugendo. Omanyi boliyinza okuba nga likutabuseeko olugendo lutabuse bakuwadde amazzi bakuwadde transport wakati awo mu kutambula okutuuka ku kiroto kyo. Who are those people abafukidde ekirooto ne talent? Vivian Tendo. Nyinza kugamba Route Entertainment in general. Yese Oman Rafiki, Eliakis. N'abalala sola bamalayo but there are so many people bapresenta naawe kennyini ba DJ like bantu bangi nnyo sobola kumenya omu ku omu because besides the management wabaawo yes nti Dictator Mark Bash wakuleetedde oluyimba olukubye okitegeera then bafans bange because waliwo okubeera ng'obirizinga music omulungi Mark n'amukuba naye era ng'omuntu agendako makuluwulira alulekaawo but nfunyemu n'abantu bangi abanzikiririzaamu abaagala music wange so abantu abambeereddewo in my journey really bangi siyinza nakubamenya ne mbamalayo. Yes. Bwe wali wabweru wa industry ne kaakati w'ogiyingiridde ebifaananyi bibiri bya njawulo. Bwe wali wabweru wa industry nga tonnagiyingira kye wali osuubira bwe wagiyingira kye wasanga? No.
no not really si kye nasanga omanyi nga sinaba kutandika kuyimba like kale nga sinajja mu industry omanyi wabaawo bagita propaganda wabaawo ebintu bingi nnyo abantu bibogera nti bw'oba muwala simanya nga bapresenta bagenda kukwana bamanager bapromoter and all that stuff naye ate nze ng'omuntu it has not like tekibadde nga nze picture gye nalina oba okitegeera yes kye nalaba si like kye nawulira si kye nasanga Vivian Tendo we tugendedde mu kuwumulamu nga nkubuuza nti bye walaba bye wasuubira si bye nasanga si bye byakuba bakugambanga bano bagenda kugamba ekigambo yes naye tobisanze teri DJ yali akwanya no akwana bakwana nedda it's DJ mba mpayiriza radio presenter no okay this is the case okwana is normal naye ate si kye nali mpulira okitegeera yes that's the thing nti bw'otakola kino sigenda kuba luyimba lwo but it's not the case era omuntu bw'akwana nga you're not interested there is no bad blood between yes oba nedda exactly bapresenters ba TV n'aba radio baliwo abasinze nedda abye wasuubira si byolabye ekifaananyi ekyawamu abantu abasinga badde bagamba obumu mu industry tebuliiwo do you see that unity in the industry unity eyinza obba teri kibanga ekituuse ku muntu omulala nti kibalumira wamu kibanyigiririza wamu ndowooza ekyo kiri necessary naye nga kisinziira omuntu abadde ki bw'aba muyimbi nga mulwadde that's understandable naye ate wabaawo ebintu ebimu of course nga fine asobola obba nga muyimbi naye ate nga mu abalala temuyina kukola ki tebibakwatako temuyina kubyeyingizaamu nnyo for example omuyimbi bw'anaanoba ewa bbaawe kati nze nga Vivian Tendo ensonga ezo mba nziyingiriramu wa yeah so waliwo kale ebiri understandable nti omuyimbi ono mulwadde yes nti kibeetaagisa okukwatagana mubeeko engeri gye mumuyamba but still kisinziira omuntu ki kyabadde you know yes eggulu nedda tebampita anti nze saamanya namanya bavuddeyo siriimu nedda yonna siriiyo tebanampita nze ngenda gye bampise ndi mu kyange nakozeyo ekyange honestly nali sibimanyiiko you can't even believe it nze natandika kubiwulira nga n'okuggwa byaggwa naye nali sibimanyi yes ninze wange lelo ninze lavu lelo masheri baby yo timanga okay bakaita timango bamwita Vivian Tendo ampuliriza ayalisema dakika ziri 10 ezibulayekolezawe 10 nebiri ezakawunga kolona kolwanero ku Chabasa Farmer Evening Cruise. We are cruising back home style. Ali mu taxi, ali mu motoka ye y'obuyonjo, ali ku boda boda, oli mu kutambula, oli wako, oli ku mulimu gwo naye ng'owuliriza Chabasa Farmer nkugamba nti Celebrity Thursday tuyina Vivian Tendo ampuliriza. Vivian erikati tuveeyo byakulemye kugamba bya umma sibimanyi byakusobedde n'okusobera byakadde bingi kale when we come back kugwe ng'omuntu yes bingi omwaka guno tegukutambikidde bulungi tegutandise bulungi because omuntu guwatandika naye olugendo that is Yese Oman Rafiki. Yes. Tutandika nayo olugendo oluli serious. Yes, oluli serious. Serious tutandika nayo. Kakati temucha you don't even talk. Temuli ku talking terms, temwogera bulungi. Kagundi ke nasemba yo kulabanga I think it's you that posted it. Yes. Yeah. Nga akuwereza obubaka obukambwe. Ove ku ndongo ye togenda giyimbira n'ebirala bingi nnyo. Obuzibu buvaawo.
Obuzibu sirina we ntandikira kugamba nti buva wano. Naye nga bwaliwo y'ensonga lwaki embeera eyo yakola ki? Yamaliriza eri bw'etyo. Anti kati nze neebuuza obuzibu buvaawa omuntu eyazaala omwana ate kati w'ogambira ddala nti omwana gwe nazaala oba afaafe kiba kituuse kweyo kituufu. Obuzibu we buvudde olowooza we waasobola? Sisobola beera specific nti bwava wano kubanga nange eky'omukisa omubi obuzibu nabutegeera olwedde weebuli naye nga mbadde simanyi nti weebuli. Okitegeera kiringa w'onaabeera mu lutalo Mark n'olumalamu emyezi ng'ebiri naye nga gwe tomanyi nti oli mu lutalo. Yes, gwe tomanyi nti lwatandika, you're very comfortable thinking everything is okay. Yes. Olugenda okutandika waliwo yaŋŋamba nti okusajjukira ddala show ye South Africa eno yaleeta ebizibu. No, ekyo kyali kyekwaso. Yes, that was just a spark. Nti osobola obeera nga ovudde eri Mark ng'olwedde olina ebikunyiizizza. N'oyingira wano oba ne wabawako n'oluggi like n'omumalirako obusungu bwo. So that was the case. Show ye South Africa si yavaako obuzibu. Reason being, it was very clear in the first place. Tewaliwo kintu kyonna kyonna kye twakola behind the curtains. Management yange yali emanyi everything about that show. Waba wasigadde ennaku ntono nnyo, he wanted to turn the show down. Okitegeera. Anti mugafunye intelligence okuva e South Africa nti abatwala omuyimbi ate bamwegomba nadda. Eyo egenda kujja intelligence omulimu gwa bulamu. Yes, cause ogende South Africa, I wasn't connected to anyone apart from my sister. Sina muntu yenna gwe nali manyi mulala those ends. Yes. Ani yali promoter weyo? Bamuyita Kabaya. Yes. Ye Kabaya? Yeah. Ate Daban July omumanyi? Mumanyi. Daban July yalina mulimu. Daban July beba planning a show. Yes. Anti manyi nange South Africa eyo naye abantu bagenda okumungaayo kiri wano Dabani gye yeekola ne Vivian Tendo kunzi kisi nti kakati ye mwenye yali mu kintu ekintu yakiyingiramu amawulire ne gatuuka ne gasaasaana ne gatuuka nti teyakoma kuyimba wayimbira ddala. No, that's really impossible. Yeah, I'm not that cheap. Sisobola kutravelinga. No, like that's being cheap. Sisobola kutravelinga to meet someone I've never met. Okitegeera. And nti nembeera nga I can take things that far. Omuntu gwe mbadde simanyi, that is impossible and that's being cheap. Abaana b'essuudi bateekawo embeera. Tekisoboka. Bateekawo lanzaawo ne zisooka zibuuka mu bbanga n'ogaba naye Randy oronga sirabanga ku ssente bukyangambaawo oba. No, that's just propaganda. Ate abantu tosobola kubalowooleza like tosobola bastopinga kulowooza kye baagala kulowooza. Naye nze nga kye mmanyi nze I'm someone that respects myself. I have value for myself. Sisobola beera that cheap ku travelinga kuva mu nsi yange kugenda mu nsi ndala to meet a random person gwe sitamanyi. Yes. Ate n'eyokubiri gye babadde bakutwala eyokubiri. Eyokubiri eri mu March. Yes. Eyo nayo yaleese obuzibu. Ate butya. Kati omusajja ono Dabanjula era yagiri emabega. Ekyo sikimanyiiko. Kati omusajja n'agalema No, honestly, ekyo sikimanyiiko nze ng'omuntu era gwakimbuulidde. Because I don't want to make someone relevant in my career or in my life nga tekyetaagisa. Yes. Kati Yese ebintu abivaamu abibuukamu agamba kiwedde ebyange naawe biwedde. Yes. Ate nga yabadde akulera abadde awandiika ennyimba abadde akola n'ebirala bingi. Naye ne baŋŋamba ne Ninseno akiyinamu omukono. That's why Ninseno olwavudde ewa Yese mangu ati Ninseno n'akibakirawo amangu ago. Teyakibase, that's the problem with intelligence etakoze research. I've heard that song for like a year. Oluyimba olwo nalurecordinga nkyali underout. Era saalukukusa nabo bennyini balulina. Okitegeera. So it's not that oli which is fine. Nze ndukolera bafanzi bange. Yes. Bafani kasita balusiima. Yeah, but then sina kukola zammwe zokka. If I get an opportunity out there, it's okay to grab it. Yeah, kuba liri sikomera.
Yeah. Walabamu ku mpapula ze wasayininga wategeera bye wasayininga sisayininganga kuko ensonga lwaki sirina kati contract. lwaki agamba nti yakusayininga yagamba mu message ojja kitegeera there is a way he put it Yeah. yagamba No, ekyo maybe akyogerako ndowoozesa nti sitegeera naye ntegeera. I've never signed anything. Yeah. so kati byonna bye mwakola mwabikolanga out of mukwano ono kuyamba kwono sijja kugamba kuyamba. It was business naye it was a one man's agreement. Tewaaliwo kintu kyonna kya kipapula because the problem with contracts nti mubaako ebintu bye muyina okugoberera. It's not that nti munnange kati waliwo kano akayimba bwe kati ne bwe kati tukole bwe tuti no. Contract ebaako kyegamba era nga kye muyina okukola kye muyina okugoberera naye ate ffe tetubadde ngako na strategy anywhere. No, tewaliwo strategy nti oba oluyimba kati lufulumye budget yino never. Ekisobose kyekikola kyekikolebwa tewaliwo bakiyita bati tewaliwo bukwakkulizo bwonna. Yes. kati lwaki Yese munyingi nnyo okwetuka kwebyo simanyi mukadde maama awo maama n'abiyingiramu lwaki munyiivu ebbanga lino limumaze nga mwawukanye ebbanga osobola okulitegeera ojjukira byonna webitandikira ebbanga eryo tofangayo kunoonya lwaki atuuse ku kino because you've never seen him go this lwaki mba nnoonya I can't nedda si kukoowa kati bwe nnoonya kikyusa eki oyinza okumwetondera nomugamba no I made a mistake here oba nasobya wano naye naawe wasobya wano kati nsonyiwa nange nsonyiwe wano ekyo tusobola okikola ku lwa bulungi bwa Katonda nti ffenna tuli bantu tulina obeera in harmony. Yes. naye nga no ennyimba ziri bwaziremera n'agaata oddamu okukwata ku nnyimba zange kyokka ezisinga waziyimba oli under route entertainment nagava ku nnyimba zange anti era olaba nga covid bwe yajja nga tetumwetegekedde tetwafa okitegeera nti twasigala tuli balamu. You still fight to be alive. Nti ne bw'olya nga obulago bukuluma ojja kunoonya nniimu okole ki wejjanjaba. It's the same thing kyekintu ng'ekyo bwe kijja fine kiba kibi but then oba olina osala amagezi agakola ki aga going on with life oba togenda beera ku ekyo. Kubanze nawuliddeko nti oyinza n'okugaanibwa okuziyimba. Naye nga bwe nkugambye osala amagezi. Of course bweŋŋaanibwa nga nnyimba ze mba nsobodde oyimba kubanga siri mu lutalo. How come nti ennyimba zo zonna bwe zaakolebwa zaagendanga ku YouTube channel ya Route? Vivian Tendo as an artist. Because nali under the management. Yes. Naye ate ne Vivian Tendo as an artist was a brand itself. Twandigambye nti oba waliwo YouTube channel Vivian Tendo Music. Weeri kati. Vivian Tendo UG. Weeri kati. Twagitandise. Ebintu biri olwo nabikanga olugendo lwonna lwonna bye muyiseemu byonna obuwonvu n'obuko bwe mutambudde nakanga abitadde emabega kati you've moved on. It's good to move on. Toyina kwesiba ku kintu. Ne bwe kiba kibi ne bwe kiba kirungi still you have to move on with life. Because togenda beerawo ng'okaaba all the time. Have you been paying for the music? Yes, abadde akuwandiika. The audios? Yeah. No. Yes. Kati tola kigenda kubeera expensive. You need to pay a writer, onyeza audio, onyeza video, deku promotion. Kigenda beera expensive. Naye abakikola bati. Tewali. No, like tewali ampika. This is the point. Tewali ampika, but nze ntunuulira nnyo ebintu nti bisoboka. Okitegeera? Sirina nnyo kintu kyenzirawo ne nnenyuma ne ngamba kino tekisoboka as long as waliyo abantu abakikola. Nze mba bwe baba nga balala bakikola nze mba nzikiriza nti nange nkola ki? Nsobola which cost a lot so do. I'll also try. Abano balabi kati walaba oli akaaba nagenda mu studio nampandikira oluyimba n'amala n'ayagala okunkwata. Mujjukira. Kati n'ebirala bingo. I don't want you to go that. Sagala ogendemu eyo embeera. Naye nga ndabanga gye tulabise okudda. Sigenda kuddayo. Sigenda kuddayo.
Vivian Tendo achali achatunyonnyola ate ng'agenda kana kutubalira ennyimba mukaaga her best songs of the day azagenda okubanga kutubalira ennyimba mukaaga ezisinga okubanga zimunyumira then ate tugiye okuba tweyongera mpola mpola twongere okubanga tunyumya bingi byagenda okubanga atuwa naye ng'ennyimba ate z'omukaaga olina okubanga ozitegeera Vivian omwaka guno abantu guno guwedde ne 2 abantu bafulumya endongo abantu tebagipafominze tebagikozeemu ssente kubanga bagitaddemu ssente okuva ku gyewandiikirwa gyeproducingibwa audio video production promotion n'ebirala bingi temugisoloozezaamu ssente ekyo mwaka guno osuubira kigenda kukyuka. Are you coming big and you are planning anything different okuva ku kiri kyetubaddemu kyetutambuliramu? Because tulina okukyuka since abayimbi kati bakkirizibwa okuperforminga, of which performing is literally the source of income. Ate nga luli babadde tebaperforminga birabika byabayivu nnyo. Twagala okubala ennyimba mukaaga esinga okukunyumira nga ntandikidde ku lwa mukaaga. Tandika ku number 6 tujja kumaliriza ku number 1. Number 6 ku number 6 mukati kano ka Vivian yennyini yes wakeyimbira why this particular song? Kaagala nnyo n'oba okawulira owulira nga bye nali nnyimba nali mbitegeeza. Are you in love? Right, like kati ate lwaki tujagenda wa Kookie tubirabe tujagenda ku Kookie YouTube channel tubirabe mwagala kubirabira ki? Are you in love? Are you seeing someone? Are you in a relationship? I'm not single. Kyokka kyenyinza okugamba. You're not single? Yes. Mukati kwogera ku ye kunamba mukaaga kuyimba mukaaga obusinze okwocha remote jensi jeko mukwano nanga gwe radio jibeko tujikolera meeting eno feeling nga wankuba nodane mukati. Okay. Yese Oman Rafiki. Nyine waffe. Yakawandiika ate nga yali manager ebiseera manya yali manager yali damager yali writer yali everything kuchaba safama newankubadde kakati ebintu byakyuseemu tulinawo bebi omulala ebyo byali mu Yese Oman Rafiki tuleka twamugjeeko engalo dda abakazi bakyuka abakazi mukyuka tubeera wano mukwano wiikisi 2 ng'ate wafunye dda omulala ate omuwaana n'ebyange nange naye nga weebale nkugjeeko engalo nzinzizeeko kubanga gwonemye. kale Vivian, that is number 6 obuyimba bw'omukaaga oseza okwokya akayimba akasinga okunyumirako akokutaano bakayita tokyuka aka Chosen Becky. Tokyuka ke kayimba ka Vivian Tendo kali ku number 5 obuyimba obusinga okubanga bumunyumira. Is this a special dedication to someone? Are you passing a special message in this, guys? I just love the song. I just love the song. Yeah. Kulanga agamba Yese takyuka. Takyuka tabikola. Naye Vivian, lwaki tunoonya Yese netwogerako naye? Nkugambyeko nti no kinamu obuzibu. Kati kale lwaki we tutukidde wano nga tomunoonyanga? Blocking. Funa essimu endala. Lwaki mba nforcing obulamu? Funa essimu endala onoonye ku mukulu. Nakasigame nti no kinamu obuzibu. Kijja kujja of course. Bwe ntegeka meeting ono ajja todduke. Tewamublockinga gwe? Sigiza twetaaga kunoonya ku Yese twogere ne tugambe lwaki tumeetinga ne twogera ku nsonga zo ne tuzigaayagaayamu. Because kino kikosa newankubadde naye Yese kimukola ki? Kimukosa ng'omuntu because bw'ogabisa ddyo leka kona aleme kutegeera. Bayibuli nayo bwetyo bwegamba. Bw'ogabisa guno omukono guno tegulina kutegeera nti ogabye. Tetogaba ng'ogabulula abanga agabye n'agabulula.
ate taata wozaala omwana oba maama bwakwononera totuga mutuge kati Vivian olaika wayonoona naye tebalina kukutuga tuulanga taata netwogera kale Yese kkiriza twenoonyeeko baaba twenoonyeeko twogeremu ku namba 4 akayimba kali ku namba 4 ka Vivian Tendo leero from the lady herself Yegwani Vivian Tendo. Sigwe Queen Vivian Tendo. The diva. No, I'm Vivian Tendo. Teweyongera ko mayinja. Kale. Kusibye FM the Monday so ku namba 4 obuyimba bwa Vivian Tendo mukaga obusinza okwocha. Loving, call me 6 in the morning. Your tender loving, call me 6 in the morning. Mutima afa. Ani. Mutima asigaddeko kikuba mukono. Buli boyimba kalowooza maneja mutima basigalako kikuba mukono era naye nga tukutumiddeko nnyo maneja mutima bale nnyo badira kayimba aka Vivian Tendo akukyaba safama bakayita leero muwandiisi tetwagala muddaddamu y'omu era tekirina buzibu ne bw'omuddamu naye maaka gwe olinga agamba oba oli mulabe wange tewali buzibu nze sibangako mukazi we yes sibangako mukazi we ate omuyaye gogamba tanteekangamu ku ticket my sister paid for everything yeah CBS FM Monday so tudda wano olwo manyi wakika kwogerako omukyalo ono Shania Twain nga bagenda okukola oluyimba luno ne producer we producer bamuyita Robert John Matlange bali mukwano wabulonsibyeko mukwano wenda kujja nkwanjulira omusajja kuwulira kano nze mbadde kano bali beeyagala kujja nkwanjulira omusajja olekera okunsibako abasajja abo bonna bonsiba era ekyennaku ekiri kayimba kano Matlange wemala okuwandiikira Shania Twain akayimba kano n'akamuwa ne bakalikodinga Shania n'anoba nga yakola bulungi kakutuukirako ddala oyinza okugamba bali kuggwe wennyini si ensonga yange kale yes the one I want Shania Twain Robert John Matlange 1998 ngenda kusoboza mu 2007 omwezi gwa January nga kafuluma akayimba kano bwe bakawandika bwe batyo nga bali mu mukwano gw'ekimmemmete imbaka wininwaji tebayita jangu yes. Why? Kayimba kalungi. Okay. Yes. Kanyuma okuwuliriza kale. Boss one. Aina sent. Sokutwala Dubai n'endina. Nagenda. Katusoke wano. Katusoke chikama 26 esobola kole sawa emu eyakawungezi akolunako olwaleero ayine nyimbe endala 2 bonus track n'endala bingi nnyo bye tukyayogeramuko era nga kayimba kaakaddako kayimba kange ku namba 2 sharpshooter ampuliriza mwana w'essinga eyo mwana w'emityana sima Vivian nawe oli w'emityana ndi w'emityana wonna katakala kale omwana w'essinga ono naye ki soke kale CBS FM Monday so omukyala ke kakayimba ke akali ku namba 2 ayagala kutukakanyaamu. What do you want to give us right about now? Bakakanyemu na kayimba ka Bebe Cool, Nkuliyo. Ayo bonus track, eh? Yes, kayimba kutuonyongeza. Tetukuinako buzibu Vivian. Katweyongeze. Gwenkaweleza kali sigenda mungi. Kati olaba Vivian omuyaye bw'otandise. Kati omusajja aliri ayagala omwogere, tomwogera. Ate yandikwadde millions 15 za videos atogenda funa nnya. Lwaki mbanyagala omwogere business kikuba abantu mu maaso bamubba atookaali yeyo business yange bwolwawo kale bamuyita Vivian Tendo ku CBS FM Monday. She is in a relationship tanoonya. She's not searching. Wabula alina gwalaba. Tamwogera mukumanga wakyama era tugenda kubanga tukoma waawa. Alina tubalira akayimba ku namba 1 okuka premiering akayimba kakapya ku mutima gwo. Ekiriyo kimanyi.
nekyowulira okimanyi tosobola bitubunyonyola n'obimalayo naye ekiriyo okimanyi yogera ne management y'ebigambo ebisembayo nga biva ku mutima. Sirina bigambo bingi kyenyinza okwogera is to thank them for everything bebankoledde because I wouldn't be here singa sibo bataddemu efforts bataddemu obudde, so I'm only grateful for each and everything. Yes. Bwe tubanga tuliba kulindirira tulabeka abatulazeeko omwaka guno Cindy atulaze macuba n'akola omukolo kiriya nnyo ne guggwa bulungi tuga muyinga solobera obuvunaanyizibwa n'akola nembaga bambi ne bakyala okukukwadde okwange wonna we kunajjira basooka kukyala wonna we kunajjira nja kuyita batugira kati goli w'essingo walyako ku buno bubamu omuceere tewatestinganga mpaka ng'omaze kusasula omala kusasula ne bakuwa akantu kotesting kati gwe nga bakutestinga azin tebannasasula bajja sasula anti ffe enkola twagikyusaamu kuba nze siri namungodi. Njagala nnyo okwebaza abawagizi bange bambi mwebale kunjagala mwebale kuwagira music wange era mbasaba mwongere okumpagira nga bwe muzze mukola. Nyina akayimba akapya bakayita bwolwawo osobola okanoonyako ku music platforms zonna kati gye kali ne ku YouTube osobola okunoonya ku YouTube channel yange eri mu mannya ga Vivian Tendo Music. Ku social media nkozesa Vivian Tendo everywhere, Facebook, Instagram, Twitter, and for bookings in case oyagadde performing for you somewhere nsobola okusoma enamba gye musobola okunfunirako. Ngisome mu luzungu. Enamba eri 0754 168 957. Yes. Mu luzungu eri 0754 168 957. Yes. Nange mbagaliza birungi.